Mulange Mengo era nze nzuuyo nga ntumbudde era saagala balwisa saagala kumalira budde nsooka babuuzaako mwenna besisiba nabo kwetolensiyo natimbula musizaako banyabale basebo mwenna balangira n'ababeja basava banaava abaabuli bwakabaka bonna obusangibwa mu Uganda mu Mamboka mu Maserengeta mu bukiikaddyo ne mu Bwakabaka Buganda constituent buli bulungi mwe balikola saako nammwe abagenda okunoonya ensimbi mu nsi z'amagulu meeru abali mu America mbulamusizaako buli kibuga n'essaza constituent muli bulungi ba comrade abaluganda bakola emikwano abali mu Canada mbulamusizaako buli kibuga n'essaza kya Canada constituent muli bulungi mwe balikola mwe balikobeera mwe bakwagala nsi yammwe n'abali mu Bungereza mbulamusizaako constituent muli bulungi mwenna buli kibuga n'essaza lya Bungereza mwoli nkulamusiza constituent muli bulungi bwe maliriza b'Emungereza mbanjolekedde Ssemazinga Bulaya mbulamusizaako mu nnyombo n'abanyabo ne bassebo mwenna abalangira n'ababeja basava ne banaava mwenna abawanga kuva mu Uganda mugenzi okunoonya ensimbi ku Ssemazinga Bulaya constituent buli bulungi buli kibuga n'essaza n'ensi mwoli ku Ssemazinga Bulaya constituent buli bulungi mwe balikola mwe bali kwagala nsi yammwe bali kubeereramu bwe mva ku Ssemazinga Bulaya mbasolekedde Ssemazinga Asia mbulamusizaako ba comrade mwenna bana Uganda buli mujjo agenda okunoonyeza ensimbi ku Ssemazinga Asia constituent buli bulungi mwe balikola bali kubeereramu bwe mva ku Ssemazinga Asia mbanjolekedde Ssemazinga Africa mbulamusizaako bakadugala bannange mwenna nga guwadduka mu Uganda n'ogenda n'osiisira ku Ssemazinga Africa buli nsi mwoli constituent oli bulungi bwe balikola bwe bali kubeeramu bwe si butajiriya mu lukwe nange ntumbudde nga bwe nabasuubiza nti kunaku lwa Sunday sajja kuba bbiri nja kuba ntumbudde era nze nzuuyo bwe mala okubuuza kuba Ssemazinga Africa mbanjolekedde Ssemazinga Middle East mbadde sibabuuzizaako babadde banzise mbalamusizaako banyabo ne basebo mwenna bamasheek ne bahajati mwenna bana Uganda bagenda okunoonya ensimbi ku Ssemazinga w'Abawarabu mbalamusizaako constituent buli bulungi mwe balikola mwe balikobeera mwe bakwagala nsi yammwe buli omu oli ng'oli mu Middle East constituent oli bulungi bwe mala okubuuzaako mbanjolekedde waffe mu Uganda mbalamusizaako bana Uganda mwenna buli omu gy'osinzira okukola akatambikano mu Mamboka mu Maserengeta mu bukiikaddyo ne mu Buganda kali constituent muli bulungi ab'e Kampala mu Mukono Wakiso ku Ntebe mbalamusiza constituent buli bulungi mwe balikola mwe balikwagala nsi yammwe mwe bali butajiriya mu lukwe bwe mala babuuzaako bwe abali maka gammwe mu bibanda ku bodaboda mu taxi mwenna mbalamusizaako abasirikale na buli omu gy'oyagala okubeera mbalamusizaako bwe mala babuuzaako mba ngenda basaamu ntambuliza akatambikano okusokera dda njagala aliraanye Ssaabasajja Kabaka amunnomere kutu amugambe nti muzzukulu w'amazigaze alina ensonga zayagala okugaayamu Ssaabasajja Kabaka aziwulire wonna wanaabaali amunnomere kutu bwe nvaawo njagala munnomere kuba balangira n'ababeja basava ne banaava n'abantu bennyini abaganda abasangibwa mu Buganda ne bannayuganda bonna abasangibwa mu Buganda constituent buli bulungi bwe nvaawo njagala muntagingire omukulembeze wange omululu Robert Kyagulanyi Ssentamu naawe nkusaba ojja kuwano katono beere basigadde tujja kuba tugenda mu maaso ne information nga bwe neebeega ekikoze eki etambudde bwe mmala basaba okumpitira abantu abo njagala muntambuliza akatambi kano tolina kyofiira osaasanya akatambi kano okukasaasaanya okwata muliki wansi okuli akagambo saasaanyi wa share n'okasindikira muno ng'okozesa messenger oba WhatsApp bano mukubira esimu nemugati mukulu atumbudde kiba kya buvunaanyizibwa omuntu okutegeera ntya gundi azze obwenyi w'ekitabo mu Uganda tebannabuta bakyabusibye abo abakozesa VPN n'abalala abakozesa ebintu ebirala okufuna Facebook balwana bulanyo gifuna naye bw'ogisharinga asobola okufuna n'ateekako VPN n'asobola okulaba abalala basanga ku YouTube ku TikTok nga basazesazeemu naye gwe kikkakatako okusharinga video eno ne tuba nga totambula bwe mala okusaba okusharinga njagala ngenda bbawa obulango bubiri mala bbawa obulango bubiri mpewo ekigulalogi then tulyoke tugende mu maaso kati kamba obulango bubiri buno then tulyoke tugende mu maaso alright akalanga akasooka ngenda kasoma mu Luganda ne mu Luzungu kasoma bwe kati kasooke mu Luzungu kagamba People Power National Platform UK demonstration okwekalakaasa. The UK should stop training dictator Museveni and government of Uganda the death squad and human rights abusers at the Yoro Military Academy Sandhurst. This demonstration will take place on 25th of April 2025 at the Ministry of Defence, Whitehall, London, SW1A 2DD at 11 a.m. up to 6 p.m. UK time. Ash stop abduction, Yugi. Ash free all political prisoners. Bobo yagala kumanya bisinga ku bo ko bafune ku namba ku ndagirene. Ojja basanga ku official
ukpeoplepower@gmail.com oba ku simu yaabwe y'omungalo kasala banyanya 7557766065 ojja kuba obafuna abakulembeze n'abo abagala enkyukakyuka nga goli mu Bungereza buli mu Bungereza nga zinnyumbwa kabaka Bungereza yo demonstration egera kubeerayo. Alright, ako kawedde njala kuyisaawo kano nako kagende bulungi nnyo nako nno ke Bungereza nako njagala mukawulire. Abaganda abagaliza Obuganda n'abagaliza Ssaabasajja Kabaka obuwangazi n'okukyusa mu nkyusa y'enfuga erimbwa Kabaka waffe bakutegeeza nti Abaganda ab'enjawulo ab'empeke emera abegattira mu mukago gwabwe ogwa wendigwa w'oligwa bakwaniriza ku mazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Bwena Mutebi owookubiri amazaalibwa bakwaniza ku mazaalibwa ge ag'emyaka 7 ag'ekitiibwa. Amazaalibwa gano bajja gakwata ku Lwomukaaga ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokutaano omwaka 2025 agajja atandika ku ssaawa 7 ez'emisana gakomekerezebwe ku ssaawa ndowooza 11:30 ez'eggwanga erya Bungereza. Bakutegeeza ayagala okumanya endagiriro yeeno wano wammanga eri ku 9:6 Chamber Wall Grove Chapel Evangelical Church London 58RF. Oyagala okumanya ebisingawo ojje kutuukirira abantu bano wammanga kuliko senga Hajati ku simu ey'omungalo 0783-82-68-18. Then kuliko Omumbejja Viki niyo solo mutukira ku simu ey'omungalo 0773942222 oba ojja kutukira mukyala Inidi ojja kutuka mukyala Inidi ku simu ey'omungalo eri 0788-26637 Wangala Aibeene. Kati kano ke kalango kaabo nabo abayinayo birthday ya Ssaabasajja Kabaka mu ggwanga lya Bungereza abegattira mu mukago ogwo ogwakaliza Ssaabasajja Kabaka n'Obuganda okuba nti awangaala. Kale bwenvaawo nga maze okuyisaawo obubaka bw'amazaalibwa kankola ekigulalugi bwe mala okukola ekigulalugi nange mwagaliza amazaalibwa ndetooka tusimbule mu kigulalugi kya leero nno njala kiweereza abasajja bannange mwenna. Ekigulalugi kya leero njala kiweereza abasajja bannange mwenna gye muli. Oba oliza video zange live oba ozisanga zi recorded oba ozisanga bazisazeesazeemu gw'olimanya kyompa wabula kankuwa ekigulalugi gw'olimanya ky'olimpa. Era ekigulalugi kya leero kyaba ky'abaami naye omukyala naawe osobola okufuna n'owulirizaamu n'obaako ky'ojjamu. Ekigulalugi kino njala kiweereza abasajja mwenna kuba mmanyi musanga ebizibu bino ne famire ebeera bingi. Kiwulire bulungi nnyo. Mu kigulalugi kya leero lwaki njagadde okiwa abasajja? Abasajja ku nsi kuno tubonaabona mu kukula olw'ensonga nti mu kutondebwa Katonda abakyala yabawa enkizo okusinga kufa abasajja. N'emikisa gy'okuwangaala mu nsi abakazi balina mingi okusinga bwegyaffe abasajja. Era n'emikisa okufuna ebintu n'okwagala mu bulamu abakyala balina mingi nnyo so buli omu yettanda omukyala okusinga ffe abasajja. Era ffe abasajja tulina kukola nnyo nti buli musajja alina kulya ku ntuyoze. Ne watu bw'omala okutuyana ng'okoze ebintu ebitadde awo. Muno bwe tuzungira ng'abaliko empewo z'ewaffe zitali nsamire, abasajja munnange olumu twambazibwa amakanzu agatali gaffe geegaluwa. Mu kigulalugi kya leero linda kiggweyo wattu afumita mboobo bw'engenda okujja enjogera egamba nti gwe musajja munnange ennaaliwo. Ekigambo kye bayita ensoole oba omwana omusaayi omweboleraza okimanyi? Kankikunnyonnyole bulungi nnyo. Mu famire ze tuteekateeka okuba nazo bakyala baffe ebiseera ebimu bafuna obuzibu ne babaliga. Mu kubaliga omwo wattu bafuniramu embuto ezitali zaffe ne batuzizika abaana. Batuzizika abaana abo wattu n'omukuza n'amuzaala n'omukuza n'omuwera n'obuli kibuli. Naye nga omukyala akimanyi nti omwana siwo. Ate omwana wattu abeera muganzi nnyo era asinga ne kuba n'okwagalwa. Naye olunaku lukya n'otegeera nti omwana siwo n'otandika okwemagazanga omululu abikula ku mawulu ng'ate abaana abo basinza okutunda ebintu byammwe nga mufudde
n'okukyankalanya abooluganda kona emikwano kati wattu njala kugamba omusaayi omwebolerize mu binnyo oba ensowole olw'ensonga nti bo kasita akimanya nti siggwa omuzaala oba ofunye obulabe bwa mirundi ebiri omukazi kennyini ensobi ey'okuzaala omwana oyo musajja atali ggwe asobola okukifuula obusungu n'omwana ono bw'ategeera nti mumutegedde omwana si waawo n'omwana oyo asobola okukwasaganya obusungu bwa nnyina ne bakutuusaako obulabe sinakindi okujjawo kyovula nti abasajja basinga obungi bw'ogoberera mu famire ebiseera ebisinga ebintu bye bakoledde ebbanga bifa ttogge abaana abo bacunya baana bannaabwe abaana abo batunda emmaali abaana abo bazibu nnyo awo musaayi omweboleriza kati musajja munnange njala kugamba ekigambo kimu ekikuyisa omusajja kwe kusalawo amangu mu buvumu nga teweeteriridde njala kugamba ekigambo kimu okwewala okuleeta obusambagano nga toliiwo kubanga ffenna ku nsi tuli bayise akowayagivira tuli mukkabukka bw'ofunangamu okwekengera nti omwana oyo gw'otaddeko olukongolo siwo tuulanga ne kabiyitewo mu kisenge kyammwe mwogere ensonga ezo mu ngeri y'obukkakkamu omukyala ajja kukubuulira togezanga n'okola ensobi n'oteeka olutalo ku mukyala akubuulira omwana oyo mutuule bulungire mukyalawo nga muli mu kisenge mukkakkane mwogere ensonga ezo ng'abantu abakulu omukyala kasita omukwata bulungi ajja kukubuulira naye omukyala kasita omukwasa ekifuba oba weekuliyetingidde obulabe bw'otajja kutegeera n'omwana ajja kutegeera nti omubuusabuusa basobola okutuusaako ekyajabu naye ng'ate okugema kusinga okuwonya buli lw'olindiriza wattu oyinza okuba nga ogenda kukolera bwereere n'abaana b'ab'entumbwe zo n'abakolere bwereere njala kugamba ekigambo kimu buli lw'ofunangamu enkenyera nga weekengere nti omwana ono andibanga si waffe wattu kolanga ekisoboka bifo nga Katonda tannakuyita oba bo bw'otegedde nti bakyambali mu makaago nga tebannakutuusaako bulabe kuzibikira kituli ekyo omwana oyo omujjangawo mangu n'owona okufiirwa ebintu byo n'okufiirwa abaana bo n'okutuusaako obulabe otajja kutegeera olw'ensonga nti omwana oyo kasita ategeera nti kusiggwa omuzaala wategedde omwana ayinza okufuukira ekiku kubanga gwe ne bwetoola olunaku lulawo omusajja tubuli mu kukola kyo kibeera mu buliri nga kikulinza olujjako ettala bwe papa nga kijja kikunywa oluzzaako ettala nga kibula okinoonya bunoonya paka lw'okinyiga kati y'ensonga eyo kati ensonga enkulu eri nti buli lw'olindiriza ekintu kyonna kikuviiramu obulabe abasajja bangi bannaggagga n'abalinamu ensimbi abaana abeebolereze oba ensowole babaviiriddeko okufiirwa ebintu byabwe n'okufiirwa obulamu bwabwe olw'ensonga nti omukyala aba yakola ensobi n'atayagala kigambe bbaawe ate omusajja bw'agimanya n'agigamba mukyala olumu akaawuuka n'afuuka ekizibu kati njala kugamba muganda wange ekikufuula omusajja ge maanyi n'okulaga obuyinza si kulwana si kkuba decision making n'okusalawo nti kino kiri ABCD mbuulire ekituufu bw'akubulira ekituufu then okotegene abaana abeebolereze ensowole babinnyo mu famire kubanga tosobola kukkiriziganya nabo ate kasita akimanya afuukira ekyambika kikibadde ekigulawo gikyaleero alright kati wano Columbia Broadcasting Service abangoberera abampuliriza naye kennyini atudde wano kafoomu eggulama njala kutwala omukisa guno okuddamu okwozaayoza n'okwagaliza Ssaabasajja Kabaka Roland Mwera Mutebi owookubiri amazaalibwa ag'emyaka 7 ag'obuto yogayoga Ssaabasajja Kabaka muzzukulu wa Mwanga mutabani wa Muteesa wonna woli essaawa zino nkwagaliza okuwangaala ate ne nkwagaliza okutebuka abalabe bo mmanyi nti bakwerotolodde bangi Katonda akukingiriza okutuuka ku mazaalibwa gano era ajja kukongeriza okutuusa ku mazaalibwa amalala byonna tubikwasa Katonda yajja tusobozesa okuyita mu mbeera ezo nenga ano Columbia Broadcasting Service ku kafoomu wano eggulama n'abampuliriza saako n'abasaasaanya obutanyuma okwetolesiyona tukwagaliza amazaalibwa amalungi yogayoga wangaala Mukama akutukuumire mu buli ngeri yonna gy'oyitamu ey'okunyugirizibwa ojja giyitamu kubanga zisanga basajja ate era enywera yerima kwe kubadde okwagaliza kwanga amazaalibwa amalungi kati njagala tutandika katambe kaleero mu bufunze alright obutongole nsaba okuluma kutukwa Ssaabasajja Kabaka nkuloopera ensonga zino nsoose mu kuloopa zandibadde nga security alert zino ebbiri njala ziweereza Ssaabasajja Kabaka manyi tugamba nti okwerinda sibuti wattu ensanafu etambula egaludde
njagala kuweza security business no bili wasaba sajja kabaka ngafu bagala batuga nti okwerinda sibuti watu ensana fu etambule garudde nsaba muwerezo baka buno obyo kwerinda bumutoka ko bulungi yo ina muri okumpi mundu mere kutomo gambe nti akatambe katandise mbutongo lutandise nebyo kwerinda saba sajja kabaka nsaba okukulopera mu katambi ko byo kwerinda nkutegeeze nti abalogo bokumutala Mengo ne Buganda abo abaana bembadde njogerako mu kigulalogi abaana ab'ensole ab'eboleleze wattu munnange tebatudde bakola buli kimu ekisoboka okukkiriza ekalanamo mu ngeri yonna esoboka olw'okuba nti kanyoka wulire twamulwanyisa ne Katonda nakukwatirako nodda engulu nenzija nga nkulopera nga nkutegeeza no baali bayita mu nkola ey'akalogo kalenzi kati enkola entuufu eri bweti nsaba kukulopera Ssaabasajja Kabaka kubasawo bo boolina abakujjanjaba okuli Magulu Meeru ne Bakaddugala wiiki ewedde ku Sande ewedde najja nenkulopera nenkugamba nti omukyala Agnes Naabaluga oyo omukyala omutonotono yeeyita Omumbejja oba yeeyita Naalinnya mukyala mubi nnyo alinga enjala erume ekiro nga ate eri mu nzikiza nga neeyaka yaweddeko omukyala nga akolagana n'abantu bano wammanga okuli David Wassajja Apuli, Charles Peter Mayiga, Sara Kafuutu, abantu abo group nga bwenji kumenyedde. Nga bakuyambibwako Jerusalem Sarakana naho mutabani wa Muhoozi Saakole Museveni. Baakufuna enteekateeka esobola okutuuka ku basawo bo ne baasooka kutuuka ku musawo Kaddugala. Ssaabasajja Kabaka nkuwaabira. Ku basawo bo kuliko Bakaddugala Bannayuganda n'abasawo Abazungu. Kati Agnes Naabaluga ne banne baasala entotto bute batuuka ku mudduga ku musawo Kaddugala ne bamubuulira pulaani nga bweri. Pulaani ye n'agigula wabula yayina okutwala obuvunaanyizibwa okutegeeza Magulu Meeru ku ddiiru eyo. Magulu Meeru yabagamba nti I'm not corrupt nze sigenda bigendamu ebyo era yina abyesamba naye ng'enteekateeka yali nti baali balina okukyusa eddagala lyo bateekemu eddagala ery'obutwa likujjeyo nga nabo gisimufungize nga bulijjo bagee nti yafunye okusirika kw'omutima bye tuyita cardiac arrest oba yafunye blood clot ng'enjogera bw'eri ennaku zino osirikerumu nga TV eweddemu amasannyalaze ekyo njagadde okukulopera okitegere bulungi nnyo nti omusawo omu Kaddugala iye mugoberewo nga nabo gisimufungize sitera kukusaba Ssaabasajja Kabaka omusawo Kaddugala ng'oggyeko omuzungu omuddugavu ye mugobe oba Munnayuganda ye mugobe kubanga ali compromise bwe naligambye baamuyitamu yafuuka nseekeezi security alert esooka security alert eyokubiri era Ssaabasajja Kabaka nsaba okukulopera okutegeeza mu nkola ey'emikwesese ey'akalogo kalenzi wattu wiiki ewedde n'ennaku ezigwamu nafuna okumanyisibwako kuva mu sose zange ez'enjawulo nti Naalinnya Masiro g'e Kasubi omukyala Namikka kuba Omumbejja Namikka wamuwummuza nga nennawe gisimufungize era n'omuweereza n'ekibaluwa kibakuntumye ekikutegeeza nti owummuziddwa ku mirimu gy'okuba nti Naalinnya Masiro era omukyala ono yeecwacwana ne yeesala akajegere nti yabadde ensobi omuwummuza era ajja sigala ng'akola ku biragiro olw'ensonga emirimu gy'abadde agikola mu bwesimbu. Omukyala ono nsaba okukulopera nti yeesaza akajegere nti tajja kuva ku mulimu ogwo nga amaanyi agajja wa Jerusalem Sarakanda naho ewa David Wassajja Sara Kagere ne Agnes Naabaluga saako nekiwolemale n'abalala olw'ensonga nti abantu bano benkumenyedde babadde bakozesanga omukyala ono okuyingiza omuddagala ogujja gye guvudde ebule n'ebweya nga kwegattiddwako n'oyo yeeyita Omumbejja Nnakabiri ali e Bungereza abatambulira ku baganga ab'ebule n'ebweya okuleeta omulagala oguteeka mu kibira ky'Abassekabaka okusiba oba okujjawo mu ngeri ey'okusindikira abo abakusookayo wattu bajje bakwata ebigere bakuyoole ofe. Kati omukyalo ono bwe wamugoba wiiki emu n'ennaku eziguddemu emabega omukyalo ono ebbaluwa yagifuna naye nga Salimu Sala abadde amukozesa n'abantu bali bamukozesa okufuna omugguukiro olungi butya bayingira okuyingiza omulagala gwabwe n'okuloga mu Masiro e Kasubi y'ensonga lwaki omukyalo ono afuuse kagubiru ng'ejjindo ly'enkoko erirekerera embere ne likwata ennyuma kati ye agamba tajja kuvaawo olw'ensonga nti
ye yagobeddwa mu bukyamu so nga ate wamugobye mu butuufu. Eno y'ensonga enkulu eri mu kinyusa ekyo Ssaabasajja Kabaka mu Secretariat ey'okubiri. Nsaba kusaba Ssaabasajja Kabaka, nze muzzukulu w'Amazige, muzzukulu wa Katoogo, muzzukulu wa Mbogga. Nsaba kusaba taata n'obuwombeefu. Simanyi bwali owuliddeko enjogera egamba nti omuntu baamuyodde ebigere. Omuntu bakuyola ebigere batwala ettaka eryo eririmu maapu y'ekigere ekyo balitwalewo omuganga n'akukola kyayagala. Eyo enkola weeri. Naye ate waliwo n'engeri omulogo gy'ayinza okuba nga zze engalo ze yazitaddeko eddagala naye ng'akimanyi nti bw'anaakusanga mu lukale lw'abantu agenda kwebuuzisa mu ngalo oba wattu okuwa akafumito olw'okuba nti tayoyagala omulaga ekifaananyi kibi. Ssaabasajja Kabaka asaba okukuloopera mu lujjudde lw'abantu asi mu lujjudde lw'abantu. Nsa abantu bano beesonyiwa bakwata mu ngalo ekiyinza okuba ekizibu ennyo n'okubawa akafumito. Omuli eyeeyita David Wasajja omusajja omutoolo. Ssaabasajja Kabaka nkusaba oyo tumuwanga kafumitoko wadde n'engalo lwaki zambaza egiraavuzi. Ssaabasajja Kabaka nkusaba Sarah Kagere ne bw'abazze ng'afaananya atya tumuwanga kafumitoko wadde omuwa engalo. Asembayo ye Agnes Naabawiiki. Agnes Naabawiiki nga bw'oli erinnya li Agnes Naabaluga ery'eddala mulugu era atunda bulugu. Omukyalo ono ye kati engeri gy'asigazizza okusibagamu eddagala lye kwe kujja n'omuwa akafuba. Mu mbeera ey'omuwa akafuba muno mwakuvumbagatira nga koona mugongo muno akosesiitira wattu aba ali mu kusiiga mu ddagala gwe nga mu mutima gwe mwalanyiza ebigambo eby'obulogo. Tulina enjogera egamba nti abantu twonoona mu kukola ne mbutakola ne mbusirise ne mu kwogerera mu mutima. Wattu ebiga byenkugamba bino bikulu nnyo nti abantu abo ekikola ekyo batandise okirowoozaako era ndowooza ne ku misinde mukyalo yakuwa akafuba era eneki okusinziira ku sose zange ateeka okuba ng'ekintu ekyo yakikola. Wabula gwe baliko naawe Katonda yakujja gye yakujja okuteekawo awo alabeka akyakutambulira. Naye nga ngenda kusaba akafubitoko keesonyiwa kubanga yengeri kale gye basobola okufunamu okusibaga oba okuteekamu eddagala lyabwe nga bwe baba bagadde. Awo nvuddewo ze zibadde Secretariat bbiri ezo. Tusimbudde akatambi. Abasinga obungi ndowooza tunaagendayo wansi katusoke ku nsonga za Buganda tujja kugendayo. Abasinga obungi mubadde ku mazaalibwa ga leero mugale bulungi nnyo na buli kimu nga bwe kitambudde. Naye ndi wano okubategeeza era n'okubagamba nti awo nzijjawo kansooke wano bulungi nnyo we mujja okutegeera mulabe ensinga bw'etambula. Ssaabasajja Kabaka wiiki ewedde ku Sunday nakusuubiza okukuleetera omutamanya ngamba David Wasajja, Apuuli, Kiwalabe Male, Mayiga n'abalagu bakozesa nga bayambibwako state okubba n'okutwala ettaka lyo ery'olubiri lw'e Makindye. Namwogerako wiiki ewedde ku Ssabbiiti ne saasobola kuba nti amannya ngalina saako ne mukwatako. Ssaabasajja Kabaka asaba okukuluma kutu n'okukuwaabira oba okukuloopera. Ettaka ly'e Makindye okuli olubiri lwo, ettaka eryo Buganda Land Board ng'eyambibwako David Wasajja, Charles Peter Magenda, Kiwalabe Male nga beeyambisa omukulu gwe bayita Abu Mukasa. Abu Mukasa ono tegeddwako nti nzwala w'e Masaka musajja munyarwanda lwakuba yita Abu Mukasa. Atera nnyo okubeera mu nsi z'amagulu meeru naye nga mu Uganda abeeramu okukola bizinensi z'abakama be okuli Museveni ne First Family. Kalina zonna z'olaba eziwera omukaaga ezeetoolodde olubiri lwo, ettaka eryo gwe baaliwa naye ng'ettaka eryo liri mu mikono gya Museveni. Era n'enzimba yennyini gye bazimba waawo enkola na buli kimu kye bakola kiraga nti waliwo ebikusika ebigenda mu maaso ku ttaka eryo naddala mu mpuku ze basima mu ttaka omwo okubanga balina ebintu bakoleramu. Ssaabasajja Kabaka asaba okukuloopera nti omusajja gw'obadde onoonya nga tomutegeera eyagula ettaka lyo oba gwe baaguza ettaka lyo okwetoola olubiri lwo olw'e Makindye amannya ge ya Abu Mukasa. Ekyennaku ekisinga okunnuma tosobola kugenda kebeere face kabeere bwenyi bwa kitabo kebeere TikTok kebeere
Twitter kebere Gola Moses wosobola kusanga kifaananyi kya Abu Mukasa tekiriyo kakibe kifaananyi ky'omuntu nti Abu Mukasa omulabyeko kizibu nnyo wabula abangoberera abadde bazibagoberera amawulire omwami ono anabikira nnyo mivuyo eja State House ne government mu nsimbi mu kutwala amataka n'okwefuula biliyoniya naye nga bakozesebwa government talina kifaananyi ekyo nawe ojja kisanga na muntu n'essimu gy'akozesa si ya Uganda akozesa ya Bungereza ngenda gibawa era ngenda nsaba ngisomere Ssaabasajja Kabaka namawuliriza mutegeere nfubye okumala wiiki 2 noonya ekifaananyi kya Abu Mukasa kyabula tekiriyo ojja genda ku Facebook otemwa ku Bukasa ojja kufuna mula wabula gwenjogerako nti ne mu big business za government osobola mula muna kifaananyi na kimu wabula yavunaanyizibwa ku kutwala ettaka ery'Emakindye era bino ebibaati byolaba ku ttaka lyo kuba mmanyi wabiraba dda ebiri ku ttaka lyo eby'ekika kino wakumibwawo magye ku orders z'omwami oyo bye bibaate biri ku lubiri olwoki zezo kalina zazimba sente za gavumenti za First Family kati ebibaate ebiri ku lubiri lwo omwami oyo yabivunaanyizibwako era tajjaawo ajjawo lwalumu baba tazzeewo State House yejjawo okulambula bizinesi zaayo oyo mwami mannya njagala mugamulopere ye Abu Mukasa wabula abeera nnyo Bulaaya mu Uganda muzibu wa kubeeramu omwami okubayita Abu Mukasa nabaga ko Sunday njabbaletera amanya Ssaabasajja Kabaka nsaba okulopera nkusomere ennamba eno ey'omwami oyo essimu ye ey'omungalo gy'akozesa eri Kasaraba 44 870 03250 mugimpandiikire wano enamba ey'omungalo y'Ebungereza eri Kasaraba 44 870 kanjiddemu eri Kasaraba 44 870 03250 mugimpandiikirawo mangu tugende mu maaso kanjiddemu mu Luzungu enamba y'omukulu ono eri +44 870 30250 yeye namba wabali nnyo mukyala Nakachwa Prose okuwandika enamba ey'omubwangu y'omwami oyo atutte ettaka ly'olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka olw'Emakindye lwe yalambulako nga tamanyi ani gwe baaguza n'ani yatwala ttaka eryo bamuyita Abu Mukasa naye nga operative akolera gavumenti ya Museveni nde this guys tosobola kufuna kifaananyi kine oba oyagala nnyo enamba yeeyo gy'akozesa ne babazze mu Uganda naye nga nzalwa y'e Masaka musajja Munyarwanda yayita musajja Muganda oyo atwala amataka gaaki yatwala amataka ga Ssaabasajja Kabaka on behalf of State House era go bakozesa wabula ne bonogenda ku Google n'omukebera ojja musanga ali wa mivujo wa maanyi naye nga tebateryamu bamuyita Abu Mukasa kubanza bwensuubiza ntuukiriza bwentyo bwe nasuubiza ku Sunday wedde nti nja kujja omwami oyo mulage mutegeeze muwabire Ssaabasajja Kabaka abeerewo alright Ssaabasajja Kabaka era nsaba okukulopera na kino kiwulire mu nkola eya kasajja fuba n'okunyooma Obuganda mu nkola nti abasajja abasanyarwanda mannya bafutubadde Mengo babakozesezza nnyo okusirika ku mivuyo Museveni gy'akola ku Buganda n'okubwawulamu nga bajjajjaffe babulwa ne Bogasiya okuba nti batandise okubutemaatemamu okubaawula okusinziira ku information gye nafunye okuva mu byapa bya gavumenti saako n'ebyo byalabekedde ku mitimbagano kitegeeza nti kyaddaaki nti ministry y'ekikula ky'abantu ne buwangwa nti yakakasizza essaza ly'Ekooki nti lyeyawudde butongole ku ssaza kuyeyawudde butongole ku Bwakabaka wa Buganda era bataddewo n'ensalo n'ekipande era bakiteekawudde ekiraga nti Obwakabaka bw'Ekooki bwetongodde okuva ku bwa Buganda ekiddako bwe Buluuli bwe buva ku bwe Buluuli bagenda kuddako Obwakabaka obuli mu bitundu by'e Kayunga eyo bwe batebagala okutemaatema mu Buganda naye ekyo si ekizibu kyaffe kiri bwe kiti abasajja bafutubadde Mengo abalowooza nti bakola bino byonna tebasobola byogerako kubanga bakama baba ebiragiro ebikakali tebageza ne bakoona ku nsonga zonna Museveni z'aba agenda okukola kyafulumidde mu byapa bya gavumenti era mujja kiraba ng'ebasooka okwegaana